Misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka olwaleero lwonna abantu ba Kabaka okuva mu bitundu eby'enjawulo naddala abakulembeze Basiibye ku Bulange ne wano ku kitebe kya BBS Telefayina nga bagula emijoozi basobole okwetaba Misinde gino olunaku olw'enkya. Abalimu ensa nti baddukirira abantu ba Meeya w'eggombolola y'Olubaga Zaki Mbeera ze Mawula ng'ali wamu ne bakansala bakedde kugula mijoozi egibakwasiddwa minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuzamu mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu. Kino ky'ekitiibwa ky'Obwakabaka gemaanyi era kyekinnyonnyodde Buganda era kyekigifuula institution ezibwako eriiso era etegeerekeka olw'okukola ebyo ebiyamba abantu. Mukoweero mwe njagala okwebaliza ennyo ne banno olw'ofuna ekirowoozo kino. Tujja kukoleramu okuwagira emirimu gyonna egikolebwa mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga division yaffe eno yerimu ensonga zonna enkulu ezikola Kabaka bwa Buganda. Omubaka w'ekibuga Masaka Juliet Kakande Nakabuye naye atuuseeko wano ku kitebe kya BBS Telefayina n'agulira bannamasaka emijoozi egimukwasiddwa akulira ebiweerezebwa ku mpewo. Stephen Danistan Busulwa n'akubiriza bannamasaka okujjumbira emisinde gino sako n'okuwala akawuka ka mukenenya. kwasa emijoozi gino ssente ezizo zezikubonyabonya paapagana nagyo gyonna. Obulwadde bwetaaga okuwona. Twetaaga Buganda ne Uganda etambule edda mu maaso nga tetukyalina bweraliikirivu bwa kirwadde kino. Munnabyamizannyo Mike Mutyaba okuva mu ggombolola y'Amakindye Ssaabagabo naye aguze emijoozi egiwerako n'akubiriza abavubuka okwongera okwagala Obwakabaka wamu n'okuwala okusaasaanya akawuka akaleeta siriimu. Okubiriza abantu b'Amakindye Ssaabagabo okwongera okubeera nga beenyigira mu pulogulaamu z'Obuganda kubanga tuli Baganda eno Buganda mbakubiriza okubeera nga mwenyigira mu program Kabaka zonna z'abaleese Kabaka waffe. Omubaka wa Bwikwe South Dr. Lulume Bayiga naye omulanga gw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya ng'ayita Misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka agudduukiridde. Bw'aguze emijoozi n'ategeeza nti agenda kugigabira abakadde mu kitundu kyakiikirira ababadde batasobola kugyetuusaako. Naye olunaku olw'ensa ebifaananyi bye munaalaba ebyabazeeyi bijja kubeera nga bivudde waffe Kyaggwe mu Bwikwe South Constituency. Dr. Bawera Franka nannyini ddwaliro lya Barrows Innovation Medical Center naye aguze emijoozi n'akubira abantu omulanga okufuba okulwanyisa endwadde eziyinza okubaviirako okufiirwa obulamu. Obu t-shirt naddala ab'ekyebando bajja kujja ku ofiisi naye olw'okuba abaviye ekinyina bangi naye njagala tubeere nga tuwagira Obwakabaka tuwagira ebyobulamu ate nammwe abantu mutuwagire bannange abasawo tubeera nno ku bunkenke bw'amaanyi nnyo nga tubajjanjaba. Bakansala okuva mu ggombolola y'e Lubaga nga bakulembeddwa mu kansala w'e Nateeta Omulangira Kayimajjuuko nabo tebalutumidde mwana be baguze emijoozi mwe banaddukira ne bakubiriza abavubuka okwewala okusabaana akawuka ka mukenenya. Obulwadde businga kusaasaanyizibwa abavubuka abalenzi era tubasaba mujje ku lwa kkoozi y'olunaku olw'enkya tukole ekyo. Abantu abamu tebagala nakyogera naye ffe twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okubanga yateekawo enteekateeka eno eya buli muntu. Muleeta akajanja, muleeta amaanyi, tulumye abatamanyi, tubalage tukyaliwo nnyo ate twaze n'amaanyi ate buli lutuula tulabe kale bye batugamba. Okuvaako mu masaza ga Buganda mu ssaza Bulemeezi abayo basuze bulindala nga balindirira okudduka emisinde gino era omubaka wa Katikamu South Hassan Kirumira Lukalidde asinzidde mu kugabira abantu emijoozi gye yabagulidde n'asaba ab'ebyokwerinda okubawa obukuumi basobole okutuukiriza ekiragiro kya Ssaabasajja. Emisinde gye tugenda okudduka gya mirembe tubasaba ne ssekusaba yenna abantu baffe mubakuume bulungi nga badduka emisinde muleme kubeera nga mubanyigiriza muleme kubeera nga mubayimiriza kwekyaba Ssaabasajja Kabaka yalagidde mbere nga tudduka. Abantu ab'enjawulo nabo batubuulidde ku ngeri gye beetegekeddemu emisinde gino. Muleme kulemesa misinde genda mu maaso kubanga Ssaabasajja yalagidde ali mu nsi ye. Twenyigire mu misinde gino tusobole okuwuliriza omulanga gwa Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka. Tulina okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya banange bavubuka bannange mbakubiriza ekimbe kya mukenenya gye kiri. Mu ssaza Buddu omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lino Pokino Judy Muleke asibye ku mbuga y'essaza ng'atunda emijoozi era egisoba mu 1000 gye gitundiddwa olwaleero lwokka. Njagala okwebaza Honorable Katabaazi. Abaguze emijoozi gino kubaddeko omubaka wa Kalungu East Francis Katabaazi agulidde abantu b'emijoozi 100 wamu ne Ssenkulu wa Busiro Enterprises etabiri e Masaka. Elisa Muwonga agulidde abakozi b'emijoozi 50 era bano balaze essanyu olw'okuyingira mu byafaayo nti nabo badduka ku misinde gya Kabaka. Twetabe mu kudduka tulabe nti ensi ebeeramu obulamu. Ffenna tujje twetabe wamu
tudduke emisinde gino ate kyongere okuyamba n'okutaasa omwana omuwala ku ndwadde ya mukenenya. Pookino Judy Muleka ategeeza nti bannamasaka baakusimbula mu kibangirizi kya Liberation Square ku ssaawa emu yennyini ey'okumakya. Tuteeseteese okusimbula wano ku Liberation Square kyokka ate ne mu magombolola amalala beetegese bulungi. Mu ssaza Kyaggwe omwami wa Kabaka atwala omuluka gwa Nnamawujjolo mu ggombolola ya Mutubeena Kawuga Fred Kizito wamu n'olukiiko lwe Basiibye batunda mijoozi gya Misinde gya Kabaka era we buzibidde nga bagimaliddewo ku katale k'enkoko e Nnamawujjolo. Abantu ba Ssaabasajja mu bitundu by'eno Basiibye beesunga kudduka Misinde gino olunaku olw'enkya kyokka ne bakubirizibwa okukwata obudde. Mwebale nnyo mwebalire ddala muwagidde obwakabaka bwa Buganda. Ate okuvaako mu ssaza Mawogola omubaka akiikirira essaza lya Mawogola Kawunti mu NUP Goleti Namugga olwaleero lwakwasiza abalonzi b'emijoozi gye yabagulira okwetaba Misinde gya Kabaka birthday run. Namugga obuvunaanyizibwa buno abutise bakulembeze banne era ssentebe w'eggombolola y'Emitete Beeka Byayi ng'ali wamu n'amyuka Muteesa omwami alamulirako Ssaabasajja Kabaka essaza Mawogola Susan NKYA be bakulembeddemu enteekateeka eno. Beetegefu nnyo okwetaba Misinde gino bene yogayoga okutuuka ku mazaalibwa. We buzibidde ng'enteekateeka zonna mu kifo Ssaabasajja Kabaka wanaasimbulira emisinde gino mu lubiri zijjiddwako engalo era minisita y'ebyemizannyo abavubuka n'okwewummuzamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu akakasizza nti abantu abatonotono abayitiddwa be bagenda okubeera mu lubiri basimbulwe Ssaabasajja Kabaka yennyini ku ssaawa 2 ez'okumakya olwo abalala basimbule ku bitebe by'amasaza ne mu bifo ebirala ebinaaba bitegekeddwa abakulembeze. Ku ssaawa 2 zennyini Ssaabasajja Kabaka nga bulijjo bwakola ajja tuwubira tusobole okutandika okutolontoka emisinde gyaffe abanayagala mutambule abanaasobola mudduke. Akulira ebiweerezebwa ku mpewo ku BBS Telefayina Stephen Danistan Busolwa agumizza abantu ba Kabaka abatabeere mu lubiri nti Telefayina yakubeerawo ku lwabwe ng'ebatuusako obutereevu ebinaaba bigenda mu maaso ate n'abanaaba badduka mu bitundu ebirala abategeezezza nti ddembe lyabwe okwekwata obutambi babuweereze ku Telefayina bulagibwe butereevu. Basobola okukwata obutambi bwabwe ku WhatsApp oba ku kompyuta oba ku iPad zaabwe obutambi obwo baba nga bambadde akajoozi kasindike ku WhatsApp message yaffe eyo gye mbadde mulaba nga yita ku screen ku TV yaffe wansi okaweereze. Tumanyi bujja kuba bungi nnyo kubanga abantu ba Kabaka bangi abenyigire mu teekateeka eno naye tujja kubulaga. Ronald Kitanda, BBS Telefayina, Gambuuze. Webale nnyo munaffe Ronald